kasasiro tumujja mu bantu netumuleeta wano netusotingamu ebirungi byebyo ng'ebikuta by'amatooke ebikuta by'obumondo obuzungu. Projekiti eno eyambye abatuuze mu kitundu kino mu ngeri emu oba endala. Ekisooka ebisasiro bino ebisinga ebimu bireetebwawo ne biba nti bijjibwawo ne bitwalibwa. Ekyokubiri ebikuta ng'ebyo mu kifo ky'okwegamba abaali badde babiyiwaayiwa mu mwala babikuŋŋaanya ne babireetaawo muzeeyo n'abikolamu amanda. Ne tubyanika ne tubyokya ne tubijjamu evvu eryo ne tulikolamu amanda. Ekibiina kyabwe kino kikola amanda. Kati mu kukola amanda ebintu ebisinga byonna kati ebicupa ng'ebyo babikuŋŋaanya ne babiza ebbali ne babijjawo biyambe mu abakaga babakola ebikomera byabiyambisa okukola ebikomera waggulu. Obuveera ogenda okola ebikutiya ng'ebyo byolaba babikuŋŋaanya ne babitwala bikola entebe sofa sets ezo zolaba biveere bwe babyoza bulungi mwe babiteeka bikola. Then n'ebisigadde ebirala ebyo bye bookya ebikola amanda. Nga mwami Manda oyo y'omu ku abo mu gurupu kubanga ekibiina kino kikulirwa mukyala mu Mbejja za Lwango ye treasurer. Then Kyakwa Edward ye chairman waakyo. Bwe tukola amanda ago ne tugatunda twebeesaako ne tusasula n'obuvunaanyizibwa obuba butuliko. Efuniddemu mu kugamba nti kasasiro agenze ng'akendeera mu bantu n'ebyobuyonjo nga byeyongera okukulakulana ate n'abantu kati bali aweeya nti bwe tukuŋŋaanya kasasiro ono ne tumukolamu amanda nabo ne bajja ne bayiga kibayamba kukolamu amanda nabo ne bagakozesa privately ate amalala ne bagatunda ne bajja mu ssente ate naffe bwe tubayita wano ku site ne bakola tubawa mu ssente ne basobola okwebeesaako mu fulumya yaabwe ya buli lunaku nga saabuuni omunnyo sukaali ebintu ng'ebyo byesanga basobola okubisala. Era tebadde mbi kubanga waliwo omusajja ono Mande atuyambye kinene wano ku projekiti eno gye yaleeta ebisasiro mu kitundu kyange muno ebisasiro abikuŋŋaanya byonna n'abiteeka mu kifo kimu kino n'asobola okubikolamu amanda n'abaana b'ekitundu bano ne bayigirawo n'abantu ba bulijjo ne basobola okufunamu ekyokukola n'okufunamu akasente. Aba Living Earth be batutendeka ku funds ezaava Britain. Kati bwe bamala kututendeka project nga expire nze ne tutandika kwekolera ffekka. Kati bwe tuli awo ne tufuna abagenyi kuva mu Bwakabaka baba tusindikirako wano from Ford Foundation nabo Britain. Kati bwe balambula ne balaba omulimu guno nga mulungi nnyo ku community care. Kati awo ne batusuubiza nti bajja kutuwa obuyambi. Twalowooza nti byakuzannya naye tuli awo ne batusindikira sente za training. Ne tubeera training nga twekombayininga Lubaga division training ya Kasubi. Kati bwe twalemala training ne bawaayo report abaali batusponsorinze mu training. Kati report eyo ne basanyusa ne batusindikira ebyuma nga batukutudde mu groups 8 nga tuli mu ku groups 8 ezabeera funded. So far ffenna group 8 tugenze nga tufuna ebyuma nga buli group bagiwa ebyuma ebimala miliyoni nga 3. Kati zonna zaakafuluma kumpi miliyoni 3 n'okusingako. Ebyobuyonjo mu kitundu kino kigezezzaako in fact olw'ensonga nti abaali badde oboolyawo nga babisaasanya babizza bateekako wali zeeyi ne bimuyamba naye naffe kituyambako kusinga nga bwe kyali edda lwa naffe wonna we tuteeka. Tuyina emmotoka ya City Council etera okujja buli lwa Saturday every week ng'oggyeko bw'eba ng'efunyemu ekizibu naye buli lwa Saturday ejja. Ate tuyinayo n'ekitongole kya Nabugabo Apdio era olaba muzeeyi ovolo gyayambadde yeeyo kubanga naye staff gy'akola kati naye ejja etera okujja ebiseera ebisinga ejja in fact etwalira ddala ebintu bingi okusinga ne City Council ebyo ebyawo. Ndowooza okusinziira ku ng'olengedde n'ebyakola tuyinza okukkiriziganya ffenna nti kasasiro wa mugaso business osobola omufunamu ekigulira Magala Eddiba n'okyusa obulamu bwo. Wabula Meya, ensonga endala nyingi mulina kye mutuuseeko okusinziira ku by'oyogera. Oyogera ku kigambo ky'empulira ekyogerwa eky'etteeka y'essiringi omutwalo buli maka mu Lubaga. Kituufu kino nti amaka bagataddeko essiringi omutwalo ez'akasasiro? Nti waliwo amakampuni ag'obwannannyini era bassebo ne bannyabo abalaba programu yaffe eno programu yaffe ono ye Kampala waffe naddala bannalubaga njagala tubategeeze nti nga Lubaga division
teyinaawo nkola yonna egamba esasuze bantu kasasiro. Kiri oyo yeeyagalidde okufuna kampuni ey'obwannannyini emuyolera kasasiro naye kesi ne bagunjawo enkolagana ku lwabwe era eyo enkolagana yeba yaabwe ku waabwe ffe tetugirina mukono gonna nga kesisi ebimotoka bijja era bwe baba emmooka tezizze bajje batubuulire nga bayita mu bakansala bwe baba tebasobodde basobola n'okuyita ku Bukedde TV ne bagamba nti bino kye bagamba si kyekiriyo naye naffe tubiwulira abantu bajja kubabba naye temukkiriza wabula mujje mumanye ekituufu abakulembeze baffe ffe tetuyisangako wadde n'ennusu 10 ti kampuni gundi ekyajinga abantu kasasiro wa bwereere okujjako abo bokka waliwo abantu bo abatayagala mmoka ya kesisi egenda waabwe ssebo babawunyirira kakati ffe kati tusigala mu bantu baffe abayagala emmoka za kesisi era kasasiro wa bwerere ayolebwa ku bwereere ebyo by'omutwalo eby'emitwalo 3 nkolagana si byaffe tetubiinaamu mukono gonna wadde n'akamu n'olwekyo tubakubiza ku nsonga ya kasasiro evuddeyo nnyo Lubaga division tennaba kugamba abantu basasulire kasasiro abali miruka egyo nankulabye abali miruka lubya abali miruka gyaffe gyonna 13 mu Lubaga egikola Lubaga kasasiro wa Lubaga wa bwereere tokkiriza muntu kujjako sente era mugambe jangu n'omukulembeze wange wano oba ffe atukubira essimu ajje ku ofiisi ate naffe gye tuli tutambula bw'aba alabye emmotoka zaffe ng'atuyimiriza tugeze mu mirika gino 13 omuluka gufuna emmotoka mmeka buli wiiki era emirundi emmeka buli wiiki tusuubira nti omuluka ogumu gufunye emirundi 2 naye nga bayoddemu luutu 4 emmotoka bw'egenda ku makya eddayo olw'eggulo n'ekola ki n'eyoola so emirundi 4 mu muluka katugeze nti ogw'ekasubi emmooka ejjamu emirundi 2 mu wiiki eyinza okujja ku Mande n'ekomawo ku Lwokusatu naye ate kisinzira tusindikayo emmooka ez'enjawulo tebaayo ng'emu mmooka zigenda ne zijja nga zonna nnamu nga tulina emmooka 8 nnamu zonna weeziri ne zitandika okugenda mu miruka kati ekitone ennyo buli muluka gugendamu emirundi 2 ennaku 2 ewiiki ate ne bayoolamu lutusi 2 buli lunaku. Tweyanziza nnyo meeya nga tunatera okumaliriza tubulire twaliwo bifo bya lukale biyinza kubanga mutonzeewo nga basula buli omu amanya nti wano wetusulawo kasasiro kuba kyetutegeddeko gye tuyitiddeeyo nti waliyo n'abagufudde omulimu abantu baffe tuzze tukibannyonnyola ti enkola gye owekitiibwa meeya gye yatandikawo emyaka 5 yagwe kukwata kadde yaako n'oyiwa ku mmotoka waliwo kye bayitanga skip garbage skips ezo muba mukyazijjukira muziina mu likodi za Bukedde TV abantu bazikozesanga bubi buli kazambi yenna gwomanyi abajjemu embuto abajjemu embwa abakoze ekibyonna nga bayiwa muki kyafuuka ekizibu entuumu n'entuumu muba mukyajjukira Bukedde TV tulina entiimu ze twakola nabo ne tuzijjawo nga mu Masire Kasubi yitira wansi eno mu kiyaya waliwo entuumu awo ennene kampeyini twagikola ffenna n'ababukedde abantu ne bajja ne tuyoola kasasiro emmooka zaali nnyingi nnyo kakati enkola eyo twagidibya kubanga abantu bajjanga ne basuula buli kimu kakati abantu abagamba beera ne kasasiro wo mu nnyumba beerako tumukima lwakubiri ennankulabi ku essaawa zigenda okuwera 12 ng'ekimooka kyo kitambula era ekimooka kijja mpola mpola abaana baffe kijja kikuba eŋŋombe nga gwoyiwako ng'akadde yaako okakola ki okasigaza n'olwekyo tetuyinaawo bifo bya lukale bassebo ne bannyabo mu Lubaga bwe bakukwata ng'oyiwa kasasiro tulina be tuyita garbage scouts bo bakeera ssaawa 11 ssaawa 9 ku kkubo kati abantu abamu naddala bano abava ewa Kiso baali bayiwa kasasiro najja nankumbi awo ku makubo okwo kakati abantu baffe bano babeerako ku makubo kubanga tolina kumuyiwa ku makubo
olina kumuyiwa ku kimoka kyo ne kimutwala ekiteezi. N'olwekyo katutegeeze nga tuyita ku mukutu guno ogwaffe ogwa Bukedde nti abantu mu Lubaga tetulinaawo bifo bya lukale we tuyiwa kasasiro. Linda ekimotoka kizze, teekako kasasiro wo, zaayo akadeeyo yako, linda olunaku olulala, ate kasasiro wa bwereere tewaba kujjako n'ekikumi. Bwe mwewa Max mwabe Lubaga nga tunayogera ku nsonga ya security kuba nayo nkulu nnyo, mukoze kyenkana ki ku 10 bwogerageranya divisions endala z'e Kampala kubanga byoyogera biringa firimu nga bwe nagambye mu ntandiko, muyinza kwewa Max zenkana ki? Affe Max ezaffe tosobola zimalayo zonna naye twanizimazeeyo kubanga kati bw'otunuulira Lubaga wonna woogenza olwaleero bwe baba bakugamba gye bayita kati model division, division ey'okulabirako abantu bonna babaleeta Lubaga, delegation kati zonna eziva ebweru bazireeta Lubaga, abakesise bonna kati delegation we bazireeta okulabirako ku division basookera wano wa Mayor Ssebuggwawo n'abalaga. N'olwekyo tukoze ebitundu bw'ogambako 10 tulinako 7 esatu tujja zimalayo omwaka guno, tujja kuba tetukyalinayo kyo. N'olwekyo division yaffe nzikakkamu, division yaffe abantu bakola emirimu gyabwe, abantu ekyo naffe abakulembeze kubakubiriza kugenda mu maaso. N'olwekyo ffe tusuubira nti nga Lubaga division obukkakkamu bungi nnyo kati, era ffe kyovola tetwagala ffe atutawaanya. Abantu baffe tetwagala abatataaganya, ewaffe towulirayo kugobaganya bantu. Mpozi ekizibu kiri kimu Lubaga nga division ekyeyina, singa amagombolola gano gafuna obuyinza obwekira kubanga obuyinza bwetumira nnyo ku City Hall, twagala amagombolola gano gabeere nga geetengeredde, ng'eggombola lisobola okukola budget eyaalyo, eggombola lisobola okukola ki okutuula ne likola budget okutunuulira ddala, kubanga nakyo kijja tuyamba ng'obuyinza bukomyewo ku ki mu madivision gano. Lubaga ejja kusobola okubeera ng'ekola ki ng'etambula egenda mu maaso. Singa obuyinza obwo bukomawo wano nebeera ng'eggombolola esobola okukola ku nsonga zaayo, kibuga ne kitambula bulungi. Ebyobufuzi tebikulina kye bikosezza Lubaga. Ebiseera ebisinga bwe mba nkola omulimu gwange situnuulira muntu mu pate ye, ntunuulira omuntu nga amwetaaga okukola okufuna nze kye neetaaga, era buli ajja mutunuulira ng'omuntu gwayinza okufunamu okutuuka ku ekyo nze kye mba njagala. Sikulembeza nti oba no pate ki oba pate ki, naye nga bbanga lina akabeera wano emyezi 3 sinnafuna kizibu kyonna na byabufuzi, bonna tukolagana nabo bulungi nnyo. Ebyobufuzi tetusobola kubyerabira kubanga tuli mu byabufuzi, naye kye tutegeezaako defiance tugikola ku ekyo ekikyamu ti abantu baba tulugunya, tuteeka okuyimirirawo ku lw'abantu. N'olwekyo Lubaga tojja kuwulirayo ti Lubaga basenza abantu, era awo wonna we baasenda abantu mukyajjukira bulungi emitawaana gyajjira KCCA kubanga meya ne bakansala be nga wano ku Lwerwe babagamba temusenda abantu abo, katoogereganye nabo buki bulungi. Kakati baagala billions and billions ezigenda okwonoonekeza omuwaki w'omusolo. Era okuva ku eyo incidence eyaliwo Lubaga towulirayo nti ono bamusenze. Meya ng'ayogedde nabo nti awana akayumbako twagala okajjeko ku kkubo, ate ne bamuwa ne transport, yamugamba nti kati kakiyosiki kano okalaba nti olina wosobola okukateeka, kale tukuwadde emyezi 3 weetereeze ojja kukateeka. Abantu ne babuseseetula. Twetolodde meya kugamba nti ezo ziba ssente sinziiraawo, wabula kyemuwuliddeko era ekisinga okuba ekikulu nti n'omukulembeza kukulembera nakyo kikulu era kikwongerako tofaalidde ne ku kikyoyinza okubeera mu bulamu bwo. Tetuyinza kusukkawo wano essaawa zino, tusinkane omulundi ogujja nga twongera okulambula ensonga nyingi ezikwata ku Lubaga n'ebitundu ebirala ebyenjawulo bye tugenda okuba nga tutuukamu. Nze Mathias Lukundo ne ttiimu endala yonna ku lwa pulogulaamu ne Kampala.